naye ababaka bwe tebasobola batuddamu nga mu buwandiike kati ababaka abajuzi baffe twali tugenda okuba nabo olwaleero bawandiise ne bategeeza nti tebajja kusobola kubeera naffe lwa nsonga nti Prime Minister ali wabweru wa ggwanga ku mirimu mitongole nti n'asaba nti ajja kututegeeza lwanaaba asobodde naye nga adde asuubira nti bwetumufikisa nga weekend ejja eweddeko kitera kyonna ekinaaba kisoboka ekijja ajja kusobola okubeerawo kyekimu ne minisita wa Karamojja naye yawandiise ng'alaga nti ayagala nnyo okujja mu kakiiko era mwetefutefu okujja nti naye olw'ensonga eyo abadde asaba naye tumuwe omukisa gye okusukka ennaku z'omwezi nga 15 so talina buzibu bwonna kubanga ajja mu kakiiko era n'atutegeeza nti talina muntu yenna gwe yawaako obuvunaanyizibwa kumwogerera ye yesobola okweyogerera nti era ye ali ku nsonga okujja kuba akakiiko agamba nti naye kimuyamba okukola akakiiko kazuula amazima mu nsonga